Nate era nga okyekomiddwa wano ku Projan Media TV nkugamba ekyo okola ky'amanyi muganda wange. Kakati omanyi Uganda eno erimu ebintu bingi nnyo ebinyuma ebisesa ate era ng'ebimu biyigiriza ebirala bikwasa n'ennaku. Kakati nno ekibadde mu ggwanga kibadde kya Edkins n'Oluyimba naye ate kakati eggwanga libitandise oba okukyuka oba nkiyite kukyukakyuka simanyi na kumanya. Essaawa zino we njogerera eya mukyala wa Fred Ssebatta ayitibwa Ssanyu Harriet Ssanyu asinga tumumanyi nga Harriet Ssanyu. Essaawa zino eno yawaabidde ba B2c okubba oluyimba lwe, yabawaabidde bulungi nnyo mu mateeka mu kooti. Oluyimba oluyitibwa oluyimba ba B2c lwe baakubye luno lupa oluyitibwa tebigattika, kigambibwa nti lwono omukyala ayitibwa Harriet Ssanyu mukyala wa Fred Ssebatta. Oluyimba luno eno ye mukyala Fred Ssebatta yalukola n'aluyita Kyatutonderwa. Tayito eyo mugiwulidde eyitibwa Kyatutonderwa. Bo ba B2c baalukuttemu ne bagamba nti nno ffe katulukyuseemu tulukole tuluyite tebigattika. Veteran atukubidde kadongo kamu mukyala Harriet Ssanyu atukubidde obuyimba bungi nnyo naye yawaabidde ba B2c olw'okubba oluyimba lwe. Essaawa zino lwetwogerera ba B2c bibasobedde. Oluyimba luno eno baalukoledde mu studio za bagamba nti baalukoledde mu studio za Edikenzo. Baalukoledde mu studio za Edikenzo. Bavayoletinze oluyimba lw'omukazi. Omukazi essaawa zino lwetwogerera ali ku tours, ali mu Boston essaawa zino eno ali ku tour ne bbaawe Lord Fred Ssebatta. Oluyimba luno eno luliko copyright olwa Kyatutonderwa bulungi nnyo, luliko copyright. Bo baalukutte obanga teluliko copyright ne balukyusaamu katini nnyo naye ng'oluyimba lwe lwennyini bw'oba oluwuliriza kasooka zino ennyimba bbiri oluyitibwa tebigattika olwa B2c luno olupya lwebabye n'oluyitibwa Kyatutonderwa olwono omukazi lwagamba. Ono omukazi akubye ennyimba nnyingi nnyo naye agambye nti nno kintu ekyasinze okuba nga kimunyiiriza ddala kwe kuba nti nno oluyimba lwe bambi baalukozeko kitundu, oluyimba baaluse baalwonoonye. Ye akubye ennyimba nnyingi nnyo abantu kwe bamutegeredde omuli Saamu wange akayimba tukamanyi nnyo, Saamu wange akasana k'oluberere Saamu gy'oli, akayimba ko tukamanyi. N'akuba n'akayitibwa Dole y'omwana tukamanyi, n'akalala akayitibwa Naabawanuka n'obulala bungi nnyo. Essaawa zino eno yayise baloya be okuba nga bakwata ku bano baana balenzi twa B2c omuli Bobby Lash, Deliver Julio and Mr. Lee be baana abo be bagenda okuba nga bavunaanwa omusango gw'okubba oluyimba we. Kigambibwa nti essaawa zino etwogerera kati ba B2c baabagambye n'obagamba oluyimba baluggyeyo ku music platforms zonna ate tebaddamu olukuba ku media house yonna essaawa zino eno kubanga oluyimba si lwabwe, oluyimba balwesonyiwe. Wano eno ffe tukuba amawulire agaakagwawo ate era musabe nti pumulemu ate mbeere nga mbakomezawo n'amawulire amalala.